weewunye nti tugigabanya okuva nga 31 Desemba paka olunaku lwaleero buli lunaku ebeeramu amakulu amalala ngero Omwoyo Mutukuvu bw'aba agibikudde. Mukama si mulungi? Nti Mukama si mulungi? Amiina. Mukama mulungi nnyo. Mukama mulungi nnyo. Naye olunaku lwaleero lights zino zebulamu. Simanyi abo oli oba ttaala ki gy'otataddeeko. Wangi? Nene yakubye. Kyetaaga ekisa ekya light zino. Mukama yeebazibwe. Kale, Isaaya essula 40 kubanga obwedda ndaba nga waliwo ekibulawo. Isaaya essula 4 tutagenda tandikira ku nnyiriri olwa 27. Egamba bweti nti ekikwogeza ki Yakobo? Teekawo erinnya bw'oba oyagala. Nze nnyenda kwogera nteekawo Teddy. Ekikwogeza ki ggwe Teddy? N'ogamba ggwe word of salvation nti ekkubo lyange likwekeddwa Mukama, n'omusango gwange guyise ku Katonda wange. N'agamba nti tonnamanya. Abooli ebyuma bibadde ki? Ani alinnye mu waya? Nti tonnamanya, tonnawulira. Katonda atagwawo, Mukama omutonzi w'ensi, tazirika so takoowa, n'amagezi ge teganoonyezeka. Bayibuli egamba Lwami 9 nti awa amaanyi abazirika, n'oyo atalina buyinza amwongerako amaanyi. Abavubuka nabo balizirika, balikoowa, n'abalenzi baligwira ddala. Naye abo abalindirira Mukama baliddamu bujja amaanyi gaabwe, balitumbiira waggulu, balitumbiira n'ebiwawaatiro ng'empungu, balidduka mbiro ne batakoowa, balitambula ne batazirika. Mukama waffe yeebazibwe. Kale kankusaba oteeka emikono gyo mu bbanga. Twebaze Katonda omulungi, Taata omwesigwa Mukama. Taata tukwebaza, tukusinza, tukugulumiza era tukuwa ekitiibwa. Mukama tukwebaza nate n'olunaku lwaleero Kabaka w'abakabaka otukoze bulungi. Olunaku lwaleero ng'ennaku z'omwezi 23 Katonda waffe obadde mwesigwa eri obulamu bwaffe. Mukama tukwebaza olw'ebikulu n'ebyamaanyi by'okoze era tukwebaza olw'ekigambo kyo Mukama kuba nti kijjulukuka. Buli lunaku kibeera kipya. Mukama tusaba Katonda waffe n'olunaku lwaleero oyongere okwogera naffe. Mwoyo wa Mukama, Omwoyo Mutukuvu ayogere naffe, atubuulire ekigambo kino, atuyigirize ekigambo kyo, atuyigirize amakubo go, atuyigirize ennonozo, atuyigirize obutuukirivu n'obutukuvu, tusobole okuweesa erinnya ly'ekitiibwa. Weebale Yesu, weebale Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo tusabye. Amen. Mukama yeebazibwe, nti Yesu yeebazibwe. Bayibuli egambye nti mu Isaaya essula 40 olunyiriri okutandikira ku lwa 27 paka ku lwa 31 egambye nti tuzisomye zonna. Bayibuli egamba nti ekikwogeza ki? Ekikwogeza kiki? Omanyi omumwa gubeerawo okulya n'okola ki? N'okwogera. Kati omumwa tasobola kugulemesa kulya, ate tasobola kugulemesa kola ki? Naddala okugulemesa okulya naddala ng'emmere weeri. Kikaluba. Mukama waffe yeebazibwe. Naye Mukama mulungi era mwesigwa. Njagala kwebaza Mukama nti lunaku lw'eggulo ku Friday mutabani wange yaweza emyaka 7. Miracle yaweza emyaka 7. Era lunaku lwajjo twasaze keeke. Kugambye wanje twabaliddeko keeke. Naye ku Friday yaweza 7 years. Era mumbuuza how old are you? I'm 7. Yes, I'm 7 years. Mukama mulungi. Kale era twebaza Mukama kubanga Katonda yakuza abaana. Weewuunye Miracle wa juzi kati ayina 7 years.
kale Mukama mwesigwa olw'ekigambo kino naye twali tutandika omwaka guno nga 31 Mukama n'atuwa okwolesebwa kuno olwa wano ku 29 era omutwe gugamba nti awa amaanyi abazirika n'oyo atalina maanyi amwongeramu amaanyi awa amaanyi abazirika era tuludde nga tugabana ebigambo bingi tubigabanye abantu bangi abazirise mu mbeera ezitali zimu abantu bangi abakoseddwa mu mbeera ezitali zimu abalala bakoseddwa lwa finances obulamu embeera nyingi nnyo school fees we bagamba omukulembeze w'eggwanga yagamba nti kati tugenda kugulawo amasomero nakulabira abazadde abamu bwe bazirika agamba kati mbadde sikola tubadde mu lockdown emirimu gyaggwawo capital namulya yenna twamulya yenna okitegeera school fees ngenda zijjawo olina atunuulira neyeebuuza ebibuuzo n'agamba abamu baatula leero omuntu alagewa leero omuntu atuuse okudda mu kyalo leero omuntu afudde kati bayibuli ekubuuza nti ekikwogeza ki akugambye nti ekikwogeza kigwa omuzadde tonnamanya tonnategeera nti katonda atazirika katonda eyatonda eggulu n'ensi katonda ataggwaawo ye yatonda abaana abo yayogera mu Isaaya 5:13 n'agamba nti n'abaana bammwe banaayigirizibwanga Mukama n'emirembe gyabwe si just kubayigiriza buyigiriza oba kubasomesa n'emirembe gyabwe ginaabanga mingi kati ekikwogeza ki omanye ensonga lwaki okyogera kubanga weerabidde ebyawandiikibwa obyerabidde bwerabize oba tobisoma wangi kubanga tosoma byawandiikibwa singa wali obisoma wandibadde toyogera wulira bayibuli weegamba mu Zabuli 10:21 Zabuli 10:12 nkugambye ekikwogeza kubanga ogaanye bayibuli egamba nti abantu bange bakyama olw'okubulwa okumanya kati okumanya on'okutegeera otya nga n'okunoonya toyagala kunoonya Psalms 1:1-2 liyawe egamba Zabuli 10:12 egamba nti mumutendereze Mukama ayina omukisa oyo atya Mukama asanyukira ennyo amateeka ge ezzadde lye linaabanga ly'amaanyi ku nsi kati muzadde ampuliriza bayibuli egambye nti ezzadde lye linaabanga ly'amaanyi ku nsi ezzadde ly'abatuukirivu linaabanga n'omukisa ojja kweyongera ogende mu maaso kati lekerawo okwogera nti no omaliddwawo lekerawo okwogera nti kati bigaanye lekerawo okwogera nti mupaakinga mudda mu byalo katonda mwesigwa awo wobadde ozirikira wobadde okooyedde katonda watandikira kasita omukwasa omugugu ogwo agamba nti mujje gyendi mwenna abakoze eki abakooye ekyakyogera mu Matayo 10:28 n'agamba nti mujje gyendi mwenna abakooye era abazitoowereddwa abali mu kaseera ak'okuzirika abali mu kaseera ak'ebibuuzo agamba mujje gyendi mwenna abakooye bannange okimanyi nti Yesu taliko limiti nti asitula abantu 10 oba 5 agambye mwenna ffenna abakooye era abazitoowereddwa embeera esobola okuba nga ezitoye eyinza okuba ezitoye naye ezitoye wuwo tennaba kuzitoowa eri Katonda okitegedde ekuzitooweredde kubanga gwogiganyiza okuzitoowerera gikwate ogiwe oli eyagamba nti mujje gyendi mwenna abakooye era abazitoowereddwa nange n'abatikkula nange n'abawummuza ayogera mu Zabuli 6:19 n'agamba nti yeebazibwe Mukama waffe atusituliranga emigugu gyaffe buli lunaku. Zaburi, Psalms 68:19. Zaburi 6:19.
agamba nti yeebazibwenga Mukama atusituliranga emigugu gyaffe buli lunaku. Buli lunaku. Kati lekerawo okumenyeka n'omugugu gukwate ogwe Yesu agusitule. Lekerawo okumenyeka n'omugugu gw'ebbanja. Ebbanja newankubadde ddene luuni wagirya nnene naye gikwate ensongo gikwase ogiwe. Ayogera mu Isaya namwemu 2:1 n'agamba muleete ensonga zammwe ez'amaanyi. Ayagala asitule omugugu ogwo naye ogulemedde. Kiringa omuntu omusanga n'omuwa lifuti naye omusanga ng'alina akagugu ke akeetise ku mutwe n'addamu n'omugamba etuula. Oba mukyala, abakyala batera okwetika obugugu. Abasajja babuweka bwesi. N'omuwa lifuti n'atuula n'ogenda okutunula bwoti mugundi mu mmere eyo ng'era akagugu kakyali ku mutwe. Ne weebuuza n'omugamba waayi ate omugugu ng'ogusigazza ku mutwe nga gukyakumenya koyo waayi saagala kuzitowerera mmotoka eno. Kwegamba ng'agamba bannange oli yanyamye n'ampa lifuti ate n'omugugu nagwo gumuzitoowerere. Bwe tutyo bwe tubeera mu nsi. Bwe tutyo bwe tubeera mu nsi nga wasenga Yesu omulokozi wo era n'omuyimbira buli lunaku Yesu amala, Yesu ye byonna mu byonna. Oli waggulu wa buli mbeera naye nga kwegamba oyimba nti Yesu ali waggulu wa buli mbeera naye nga amabanja gakuli wano mu nkwawa. Ogasigazza wano ng'oganywezezza naye ng'oyimba oli waggulu wa. In fact kuno omukono toyagala nagujja kubanga okimanyi wonogwe kajja mumenya ate nga looni gwe wagirya. Okitegeera ogenda n'ogamba looni nze nagirya nyina okutoba looni eyo gikole ki. Kati kyova okateeka wano n'otandika okuyimba oli waggulu Yesu oli waggulu naye ng'olina ekikumenya oluva mu kyaki bw'oti okufuluma. Bannange ono banaakola ntya mama n'okazi olwo ku mutwe akabadde mu nkwawa n'okaza ku bannange oba omuntu akoze atya. Kati gundi bambi oluusi odisikasinga n'abantu kati gundi tunaamukola tutya. Bannange landiroodi bw'ajja mumugambe nti siriiyo muwulidde nti ye munnange baba bakyali awo landiroodi ng'atuuse. Abaana bazannyamu gumu ebiri abakulu baga mami tali obuto buga mami gyali oba dadi gyali ali mu kisenge wama gyali wama gyali naye mami oba dadi namuwulidde agamba atugamba wano nti no tetwogera nti gyali naye ali mu buliri yeebase. Agamba landiroodi abanja emyezi 3. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 07 2 1 4 1 oba 0755 3 731 oba 0777 23 4 King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.